kangeze kufiirwa mulina posti bakala okuziika ne mujja omusajja omuli w'amabirungi nga wennaasana omulala nga w'emakiiti omulala nga w'ennakawo baasi egenda okusimbula nga bonna abali amayirungi batudde ku ntebe eki subhanallah ani abataddewo era bwe mulimu aweereza munne omubaka kyera ategeeza emyoyo gy'abantu gyesunsula negidda buli omu mu katiko lyako abasaala eswala tebasobola kulwangana batasaala swala era eswala bwetuuka abasaala nga bakola ki kati ddayo abasiraamu balina kuwangana baki naye owangana naani omanyi omu yagamba rahimahullah nga nti falkhayr yahinnu ila al-akhyar abalungi besunsula babeera bonna nga baki washarir n'ababi yahinnu ila al-ashrar nabo ne badaluddawa era kati waliwo ebifo ebanyigiddwa nga kati ekifo ekyo bwekigendamu eyo fitina ate nga kimanyidde baki kino bwekigendamu totwalayo fitinaso siba kibeera al-arwah junudu mujannada kinjagala mu hadithi eyo ti abasiraamu twekuŋŋaanya tubeere ekintu ki otukkiriza nti la ilaha tubeere jje nga liri ki hadithi egiwogera imamu malik mu kitabo ki eri mu kiswa ya sahaba yitibwa abu idris al-khawlani yali sahaba yali tabi agamba nti yajja n'agenda e damashiki bw'atuuka e damashiki n'ayingira mu muzikiti nga bwe n'ayingira mu gono n'asanga nga waliwo omuvubuka naye ng'abantu bonna bakuŋŋaana bagenda bamubuuza ebibuuzo bagenda bamubuuza ki ebibuuzo n'abuuza nti andi oyo tekikyalina abantu babuuza ebibuuzo mu muzikiti ne bagenda abantu banoonya basereewo era bw'ayitawo ng'emmotoka ezikizirwa ku buluntu yani so kiri naye bagenda kubanga nga bamubuuza ebibuuzo bagamba nti oyo Mu'aaz bun Jabal radiyallahu anhu ngati naddayo enkeera esinkana amuzooseeyo ali mu kusaala naddayo olulala ogwokusatu n'amukola ki n'amukwasa n'amugamba nti ndayira mu linnya lya Allah nkwagala ku lwa Allah tuli kusigama nti alhubbu fillah walbughd nanga nkwagala ku lwani Mu'aaz bun Jabal radiyallahu anhu amugamba nti Allahi kituufu njagala ku lwa Allah nagamba nti Allah nkwagala ku lwani n'amuddamu gwokubiri Allahi onjagala ku lwani n'ogwokusatu bw'amala kimugamba Mu'aaz bun Jabal radiyallahu anhu amugamba abshir sanyuka mu hadithi olugamba nti yansendeza n'ateeka wano kumpi naga nti abshir sanyuka فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى إبجي بلال إبجي حديث القدس قصدوجة نولد مبكوى الله صلى الله عليه وسلم يقول نغامبا قال الله تبارك وتعالى الله يقول شيء نمشي الله يوغيدا معنا مقامات نولد بنكم بكى يوغيدا انت الله يوغيدا وجبت محبتي للمتحابين فيا okwagala kwa Allah kwakakata kwangu abaagala na kulwa Allah baagala nnyo wajabat mahabbati lilmutahabbina fiya munno mwagala kulwaki ekyokubiri walmutajalisina fiya batulaba batudde kusaba Allah terimbalaka mu kino ekyo tutudde ku lwange atali kulwa Allah n'omusenera oba tusobola nakyobaza kiti
otudde kulwani wano kulwa Allah agamba nti Allah yagamba nti okwagala kwa Allah kwakakata walmutajalisina biya batula wamu ng'ensonga batuzza yani si bino gundi ono afudde wati tumukoze tutya nze mukandekere akoze kasobolo ensonga batuuza nsonga ki ekyokusaba walmutazawirina biya Allah yesu okwagala kwe ku baddu be balambuligana naye ku lwa Allah si kunoonya kapya kyakalugu yamuvumye ejumeno yasubye nabadde njagala kansi ensibulire ogenda omulambula ku lwaki mutasawirin ziyara musiramu n'omulambula ku lwaki nekyasembayo biribina walmutabadilina biya ng'awaayo awamunne amuwa ku lwani ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala eyo poyinti ezooka kyolina okukolera muganda w'omusiraamu mwagale ku lwani omunyigire ku lwani ekibuuzo kiri awo anyiiga ku lwa Allah anyiiga atya kiba kiri muli biddamu nakano kakayiseewo ebibuuzo temuweereza bingi sirimu aluzwaliki wayibuuzo bakyantuloyininga ono wadde oseka wange imabukyebiri mubitirivu ajja kudda ku Friday mukoleki yakufunayo nga bisatu bwenaba bisobola nga bimeka bwe binagaana nga byebikolaki nga bimuddisa insha allahu taala ekyokubiri alhaqu thani kikyolina okukolera musiraamu n'omuganda we an la yahmila al-akh li akhihi ghillan wala hasadan wala haqdan omusiraamu ku musiraamu munne omusiraamu ku muganda we omusiraamu talina kubeera mu kifuba kye nga mulimu ghilli futwa hasad nsaawo ebyo kasita bijja oluganda lw'okusiraamu lukola ki lufa wetwagabana amatwale wano yafuna ewagagga bano basula sente nyingi ekyo kiri kinsaano ghilli ekiyitibwa ensaano kizaala okunyiiga ogenda okulaga omusiraamu takyakubuuza naye nga kyona kyomukola ki salaamu alaikum takuddamu lwaki ayina kibaita ki ekiyitibwa ghilli kyekimu ku bitendo Allah byeyogerako mu Qur'ani ey'ekitiibwa tebigenda kubeera mu bantu bagenda kuyingira jjana amalabe bajjamu nizo takuwa aya namba yayo naye gamba bweti wanaza'na ma fi sudurihim min ghilli so kiri abagenda okuyingira ejjana Allah amala kajjamu kaiti kutukuza bifuba byabwe okutukuza kikuma ku musiraamu munno tomulinako nsalo tomulinako futwa muwangaale nga muli baluganda obuzibu obuli mu nsaalwa nekiyitibwa futwa ngenda kuwako bibiri naye nga bingi ebigwa wansi watuluba ekyo ekisooka alhasad walhaqd saakooba walghil min akhtar amrad alqulub zezimu ku ndwadde z'emitima eziri muzungu yansi akhtar danger katuusi eziri danger nga zaabulabe nnyo ensalo ne futwa bweyingira wano tebakisiga habu nambeemu simula ensalo terikola yensalo kudda eri Allah nakukkiriza nakumanya nti ebintu byensibu ebityo bibeera omuntu wakati w'ensalo alina ezambi eryokubiri zambi ki enyambe ku basiraamu sala kubagamba nnyo nyinza okutunula wali yeebase omuntu wakati w'ensalo
abayogedeko esiramu eddala lyenyoma dalilun ala adami rida عن الله سبحانه وتعالى الذي قسم الأرزاق بوقت وينسالو kitegeza nti bwe twasiima na Allah yakola ki ani agabirira kati bonyingira bwagabiridde kiba ki adamu rido butakola ki butasiima ya ibn adam hadith al-qudus ya ibn adam mwanadamu in radita bima qasamtuhu lak singo sima byekuwadde nebigabira nti byebibyo arashtu qalbak nyakuwezo kikuwakyo omutima gwo wa badanak n'omubiri gwo omutonto y'omwana agamba bwati wagina nufusu huwa alkafafu fa in abat fajamiu ma fi lardi la yakfiha obugagga bw'omutima kyekimala bw'ogaana ogaggawala omutima fajamiu ma fi lardi la yakfiha ebiri ku nsi yonna ne babikuwa nti bibyo osigala oli mwavu ensalo era tuli omuntu okusiima kwani ku Allah subhanahu wa ta'ala hadith eri mu sahihayn hadith ya Anas bin Malik radiyallahu anhu yagamba bwati sallallahu alaihi wasallam la tabaghadu temunyigira abasilamu bannammwe okumulwana lw'obusilamu wala tadabaru temubensamba naye omusilamu salamu alaikum najja esimu awo nakuyita kugulooza nti abadde ajja esimu naye ngaakola ki akutema seruganda omutuufu kati gakola naye mwaki akutema ate nno kiyinza okujja mu bino ebikwasa ensonyi n'ennaku salamu alaikum natula mu bbanga agenda okulaba nga tukirabakula bulungi gyolikikulira mu nnaku bbiri salamu alaikum atula ku ttaka eyo mpale nakusamba awo nakola ki nayitawo wala tadambaru temwesamba baki basiramu bannammwe wala tanafasu kubaita okuvuganya mu byensi agigundi agenda ati maka agigundi akulate poloti emuyenga naye kamulage bwe munakola ekyo nakutegeera nti oli mumuvuganya mulina okukolagana munafasi gwa dunia nekyasembayo aga nti wakunu ibadallahi ikhwana mubeere abantu ba Allah boluki siwe tuli olwaliro al-ukhuwatu fillah oluganda lwaki bino mbaka byakuwadde ebisatu bijjawo oluganda lwaki lw'obusiraamu abatusookawo abalongoofu Allah subhanahu wa ta'ala tugeza mu Qur'an ekitiibwa ku baganda baabwe kubikwatagana n'ensalo bayogera batya a'udhu billahi minash shaitani rajim والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم جبل ود ويكا أو تتكا بفور يفري غلا نسالوا للذين آمنوا كوا بقولش بكي زمان نفي نوبلا ngoli munyivu kimanyi kyenswala mbinyo ensalwe nefutwa tesosola eri newton oba kiteeke mu ddagala teri habu kuba habu ery'omutwe likola ku lubuto lw'omugongo n'ebiwundu n'omusota so kiti n'ensala bwekola ki bweri ensalo eri habu ensalo ejjamba seeka waliyadu billah nga seeka kuseeka munne balina ki ensalo ejjamba nyuba enjaga abundi ono onakwanya emisokota esatu eki ensalo ejjambagagga atikudde koteina nsinamuli talina wekola ki talina wetako kati babalongo okumasalanga edduwa
omuntu akola ngati musajja ono natyo otuyitako naye amuyitako agendeota bwana agende wala nnyo futi mukaaga anabatambudde ekiwanvu agenda muki mu ttaka kati babange tubaga nti Allah tukusaba wala taj'al fi qulubina tusammi emitima gyaffe ghillan futwa nasawa lilladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allah kwa musasi oisajinji epointi ya kwema yakubi nasubiza hivyo sibina tujabule wote alhamdulillah. Alhaqu thani obuvunanyizibwa ku musilamu wonne obwokumeka obwokusaba sabatambulirwa al-i'anatu ala qada'i hawaiji ad-dunya ala qadr ma istata'at. Omusilamu ku musilamu wonne ayina okubanga amuyambako mu kumala ebyetaago bino obwetaago bw'ensi okusinziira ku busobozi bwa mulaki. Naye kati kiri kitya olwaleero abasiraamu bayamba basiraamu bannaamu ekyewuunyisa tuyinza okusinkana nga ati kati abagaba si basiraamu dona jidoni agaba ne piki n'agaba neki naye nga si muki naye nga ate ye eyajjako erya haji netuma alhajiji muyagenda nyiye Makka nga ye tasobola kujja mitwalo emeka ebiri kujiwa musiramu musiramu. Naye wano okuuma oluganda lw'obusiraamu walina okubeerawo al-i'ana okuyambagana mu kumala ebyetaago byensi eno ala qadri ma istata'a okusinza ku busobozi bw'okolaki. Omusajja omu omulongoofu yajja n'abuuza mulongoofu munne ekibuuzo n'amugamba nti aina alladhina yunfiquuna amwalahum billayli wannahaari sirran wa alaaniya. baliwo bano abawangawangayo ssente zaabwe bawangayo ebyogagga byabwe eri bannaabwe billayli ekiro wannahaari naki sirran in tubidu sadaqati fani'mahi sakiri bawaayo mu lwantu nemuki nemukyama. omanyi asadi yamuwa kyekibuzo kitegedde kigamba kita asa nakuliza nyingi basiramu baliwa abawangayo ssente zaabwe ekiro n'emisana mu lwantu nemuki yamugamba nti fakad dhahabu maa alladhina la yasaluna nnasa ilhafa. bano abawangayo ssente zaabwe omulembe gwabwe gwagenda ne bano la yasaluna nnasa ilhafa abatasabiriza. bakubanga banti emyaka girimu wano twenkana gyekimu nandibuuziza ekibuuzo yali ategeeza ki engeri kiri kyekimu katwegattewamu. omulembe bwe guyitiramu abagagga abakodo abasabiriza bayitirira obungi mu kinoonyerezebwamu kiri kitye Kampala eyo oluva ku salaamu kyekiddako bw'atagamba mbulanki ndi mu lusawozo yabawasa akutegerezawo bulungi nnyo obwetaavu bwayina. abamu beesiba ne beeta mpaluzira mazira emyezi ebiri yenyini yeesibye n'amaani ne yeeta naye nga abisinga transport sibasinga obungi. gwe n'omukwatirwa ekisaku William n'omusanga enakaseeru bali omu oba ozungazunga bwoti
noyambuka koti Kampala nga yeki lwaki abasirina tebakyakola kika kati abantu babaliye abasiraamu bagala n'okulya masamba naabwe babayigiriza bana abatalina kubayiiya nasooka kuwa sitole n'okabamu amaziga enkabanga mmeka ekivaamu kewasibye nga n'okuba nga bwe mu maaso ate waliyo omukampala eyo yebozimumba kiba kivumu naye kinjagala nti bazimwaki abasirina tebakyawayo misana na kiro mukyama na mulwantu kati abatazina basaba misana naki mulwantu tegeza okugabya omulongo okuyamba abasiramu bannaffe nsonga nti waliwo hadithi ginayagadde ngendeko mpolampola mpola nnyo male ekiseko note kebakyakukenjogeti note sizo sente mujja kukigira inshallah حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومسجم يجا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال نقام يا رسول الله هو يقوم بك والله أي الناس أحب إلى الله أني مبانت الله واسنغو وعقلا سؤال تكي بايقال نقول لك فورمولا ويقال مسلم نقول الله ni Allah namlachi unawamuza kibuzo ayu الناس أحب إلى الله أني الله واسنغو نقول أنت وأي الأعمال أحب إلى الله إلى من يموتي الله جسم كل شيء يبص بدينه وموت الله واسمه وانقلا نبي الله جاب كل شيء نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أحب الناس إلى الله الله مدة واسمه وانقلا أنفعهم للناس يوم كسر ما تبني أواجه omuntu ataliwa mugaso eri bantu banne tubamwagala naye Allah takola ki era mwafiinaawo Allah ng'agenze tebagamba nga kitawo bagatukoze ki mumwogedde Allah gwasinga okwagala yewe omugaso eriki olina okuba omugaso biyinza okuba bigambo oyinza okuba omugaso mu ssente owomugaso mu kupulaningira abasiraamu ki nobayamba bwetaawo masikini abamufu abasiraamu abalina obwetaawo tuyinza okubasitagala sente tumisimeyo kantu kamu actually nomo nogantira muyekola nakola ki nebigenda mu maaso naye nosikala erimu yo nogana okukola ki kati owomugaso yasooka naga nti ahabu al-a'mali ila Allah ta'ala emirimu Allah gyasinga okwagala gyeginoomanga kuginotinga basiraamu sururun tudkhiluhu ala almuslim essanyu lyossamu ekitiibwa kya musiraamu munno gyegimu ku mirimu Allah gyasinga okukola ki aw takshifu anhu kurbatan oba okumujja mu kazito musiraamu nembeera ekalubye Allah nayisizamu kweno kikola ki mu ngeri zonna ayinza okuba namulwana nga mulwadde ye ali mu fotobish gwe oli mu V8 emotoka yange tegenda kwemukimu aja akana kafa onanyamba boda naye nga ali muki yetambuza bigere gwotambuza mumotoka sawa eyo yetaaga obwetaavu bwo kumuwa ku motoka agende mulago so kino aga takshifu anhu kurbatan okumujja mbuzibu au tafuda anhu dainan ekyo si kyangu nesolo Allah kikole kyangu Musa bakumanja muleka abiri bwenno obwedde bwetasiwayo obuzira ani abuze ekibuuzo haji omugaga wakuno
kale ga Mose bakwanya mekanti abiri bakadde ennaku 3 basiziwayo ate mwanza kulema banja ati bahati basulize basiziwayo bangola ki ndio ukabasize sina mgamba libata nayo mpaka gamba emino Allah yayagala ye muslimu no mumalire banja yakola ki byalina ngoyino obusobozi olikola ki obulimala alati au tatrudu anhu ju'an obo musikananga ngotovu bibiri kubitano bisimuzirazo kikomando nogati mutufe jala yenge na kunkola ki nowevaamu nomwocho kola ki atomulala mbuuza walidde kati haji nake nalidde kufa imbere nakusomya akalulu nasubuula amanyo nakola ki amubuuza kibuzo walidde onazamu n'amaanyi kati haji gamubuuza nti nakoze ki bikoze ki biwedde haji nalinya mukeki nonya musilamu nomanye nti ayina enjala tatrudu anhu jawa omujjako ki gyemirimu Allah gyasinga okwagala omubaka sallallahu alaihi wasallam mweno hadith agenda okwogera ebigambo ebyetabisa okusango empulire yaki ey'enjawulo ngati wal an amshiya ma akhi lmuslim fi hajatin ahabba ilayya min an a'takifa fi lmasjid shahran agamba okitiibwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinza okubeera kwetaavu bwa muganda wange omusiraamu kinsingira okukola etikafu omwezi mulamba ku masjidi y'e Madina kino abamukufa baliwo tuyina obunywevu bw'emitima nti ekikafu entuufu ebeera luddawa makala ki katiteekawo Madina omubaka gamba okubeera mu muzikiti gw'e Madina omwezi mulamba abeera kuzibya baganda abasiraamu nabikola ki wamuli byani ebino gyebaite enkolagana y'obusiraamu so Allah kitutise n'ebityogamba nti ana maali walihadha ninkwatirako wa buli wogenda bikola ki omusiraamu ninkwatirako wa atali musiraamu naye nga ate ali musiraamu anaina omujja wamu nagenda mu kyokubiri waman kaffa ghadabahu satarahu llahu yawma alqiyama omuntu bwakontrolinga siwatokuuma oba okuziza obusungu bwe Allah subhanahu wa ta'ala agenda mubikirira kutakulaki waman kadama ghaidan era omuntu singa bulemye okubuziza nebutoloka nebujja mu kifuba kye naye n'abukuuma walau shaa an yumuriyahu amudaahu sina kindi n'abugjawo obusungu bonna 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 ngati mala Allahu qalbahu ridan yawma alqiyama Allah omuddu oyo ajiza mu kifuba kye obusiimu buyabonja twagambye nti okusima kwaki kasita osiima mu kifuba ya Allah kulaki akusiima akasinjira mu hadithi agamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waman masha ma akhihi muslim omuntu agenda ne muslimu ne fi hajatihi ngategedde kyayina obwetaavu hatta yuditaha lahu nagamba nti tegedde nti onalina obuzibu mpaka lwabumalira athbata Allahu qadamahu yawma tazilu al-aqdam Allah agenda munyweza ebigere bye ku lunaku ebigere bigenda okuyungayunga so Allah tunyeze ebigere yetwa gye muwulira wathabbit Allahumma amin niyo izo tukuthabata aqdamaka au qadamai ebigere byebibiri oyagala okubinyweza noonya obwetaavu bwa musiramu no bwakola ki obumale okusinzira ku busobozi bwokola ki bwolira tekyetasa kumala kuba mugagga nnyo kuyamba bangu nnyo oba ndi ekintu eki kumalirivu nnyo okuyamba balina obuki obwetaavu n'agamba wa inna su'a al-khuluqi
la yufsidu al-amala kama yufsidu al-khalla al-asala. Hadithi kumawa elimu sahiha. Empisa embi dalili kanandikidde buli opposite yabitogeddeko ziba mpisa ki? Empisa embi ng'obukodo gana kuyamba bannaffe bamalira byetaago. La yufsidu al-amala budde emirimu gy'okoze mu nsi kama yufsidu al-khallu al-asala. Khallu abawalabu nga bagenda okulya saladize balina ebintu byateekamu balinga mazzi nga bagana n'okubwegati. Bw'ogussa mu busi bw'enjoki gwonooneka. Kati n'empisa embi zidde emirimu ng'amazzi ago gatumbisibwa ti gw'enjoki. Tukijje mu busi bw'enjoki ne khali tukiteeke mu mata naki alhamdulillah bamutegete. Empisa embi zidde emirimu ng'omunnyo bwe gutaki amata. Ibadde pointi eyokusatu nga twogera nti omusiraamu ne alina omubaki naye nakalo kadootinge wabilmuqaabil yajibu ala almuslim alla yukallifa ala akhihi ma la yutiq. Naawe alina obwetaavu kino kinootinge tolina kukalubiriza musiraamu nno ng'omuvudde nti yakamala byonna. Simba bedo njogera Luganda n'omufunani abaana ne balwala yeye school fees yeye aje tagenda kusaala yeki kugamba kuyambako n'omukulu atamutesaba ki akasimu nga bw'olina abaana bana bakugamba nti ngenda kubaweerera naye mbateeka mu ssomero ly'ekumi ng'ate omutima gusimba. Lwaki abaana bakubiko nze mbagala luddawa bagala ku tawhidi kamukamu akuyambako muki buyambi. Naye ate gwe omulaga nti mukuyambako alina okukola ekyamaanyi okusinga kyokola ki kyalina okuwa noono alina obwetaavu yegendereze. Musiraamu nno bwaba kisobodde okuyambako musaasire era omusonyiwe. Bw'ogenda omusaba n'omusaba babiri n'akuwa etaano giza ebika kubanga mu nkola ya Allah la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Bwabaga Allah bw'atyo bw'akola tayinza gamba muddu wa Allah atafuna emitwalo ebiri tugende e Makka kyateeka kisobola omala sikola ki n'obwetaavu wakati wona alina okuyamba ne gwe bayamba wano gwe bayamba naye ebigenderezi amanye nti kyesaba muganda wange akisobola. Baabaana batudde ewaka bali mukaana anzigyeko babiri ate wakinsigala nyiizi kyo n'oluganda lwaki lw'obusiraamu. Ndowooza biidni rahman pointi esemberayo ddala ku musiraamu yalina okukolera musiraamu munne alhaqu rabi obuvunaanyizibwa obwokumeka obwokuna badlu nasiha bisidqin wa amaana. Omusiraamu alina okubuulirira musiraamu munne n'amazima n'obwesimbu. Teri mumme yinza genda mu maaso nga tewali muwabuzi gyekiri. Teri bamukwano bayinza kuwangaala ng'ontawabula n'otakola ki. Era oluusi osanga ebizibu bifiina wadde baffe bivudde ku bantu gaana kukola ki